Bakomredi mwenda ngenda soka bebaza abatawadde makulu ebintu bya DP bigena maso mu bitundu by'embala lwaki tembi wadde makulu njagala bebaza nabagambye naku zino mwasoma diversion mwamala lwaki mwasoma diversion kansoke nkonyonule DP ngechibina already Mau is a state agent minister kati oyo nakatemba gomulaba embala kamba nyero ni mulemo kugwa mukadubikano yenna katemba akolebwa government ya M7 1 gana mawuli mwekusifu mujja gawuli yake wantu wonne walla mayiga sokera wano nobody Mau is controlled by M7 and Salimu Saleh 1 Mobati Mau bagala bamu creating the constituency Mau bagala afune owa DP president then bamu creating the constituency agende yesimbo afune wa MP then bamuletenga speaker omupya ddako parliament ya Uganda chombadete mukimanyi oyo bwabale mie balina go bayita both kati speaker Anita Amongi naba tulege kino yakifunyeko information nti Salimu Saleh ne M7 bapulaninga okumulemesa okufuka speaker nga bagenda kuleta either both oba bagenda kuleta nobody Mau nga next speaker mujja chulirako anyway ya ebyange bisokera wano kati kiche kiriwo Anita Amongi aina presidential ambitions nacho kipya muchulide buulizi Anita Amongi aina presidential ambitions 1 alina aba police bakiriziganya nabo alina abamaje bakiriziganya nabo alina aba prison bakiriziganya nabo aina mu judicial aina mu abantu mu parliament almost controlling 70% kat mu controlling 70% parliament mu mulabanga alwanire mu NRM aina presidential ambitions ekiroto kye kinene nnyo beyond mu kimutegererako kati alina aba MP ba creating ababe era bayagala bamuzanyire emizanyo gino kati ekibiina kyampuka buli kibiina kyonna kireke kiriko front kyonna kyanita Amongi ya facilitating egere ebicreatings okuli ekyampuga maana ekya DP front this is democratic front okuli ekya PPF ekyalukwago ne ani ne Besigye kino semujunganda ye control de mulaba lukwago kati bino ebina byombi biri bigenda kuzanyira Anita Amongi omupiira nga baagala kulemesa nupu kuba bakikole mirundi ebiri bo bavugira mu ena libonge balemesa nupu kati bino ebina byombi byonna bibabikola ki biba facilitating ensimbi bine bya democratic front ekyampuga nekya PPF ekyalukwago ne semujunganda Besigye Anita Amongi yenyini byo ya facilitating kati mulina kye mutategera nakyo kankibagambe Anita Amongi bamalo kitegeera ko ntibagenda muleta ko Nobody Mau bamukuleting the constituency jagenda okwesimba wakati wano agenda kujanga DP president engumi egenda kuvuga emigo bagenda kwe kusumanyika nyizo bamaze okulonda obo yagala batu yagala okusinzira ku possibilities badde Mau badagenda kuyita wisi wawula bagenda teka okay sibatia lulume bayiga project ya Anita Amongi mugende mbuza abantu lume bayiga jabeera ja mu constituency ye tasimanga toilet wadde oluzi wadde ogula omuntu ekitole kya sabuni tavaako sente mukono gamu yazje wa sente zifacilitating the campaign ye mu Derek's conference sente za Anita Amongi okulwanyisa Mau sebamala oyo mufere naye kennyini project ya Anita Amongi gendo buze mu constituency byakoze era sente zonna ne security yayina byonna Anita Amongi byonna bagala kulwanyisa Mau aleme kusafacinga Anita Amongi ajja kubasobola controllinga ku bana babiri omuntu omukubanja kubasobola mu controllinga dano controllinga Mau state funded ngali mu Salimu Saleh mutegedde bulungi nnyo bino byonna bebaga mugenda bira bako olwaleero ekiro oba enkya mugenda bira bako yimbagamba wano mujja kulya mweri bayita both Nobody Mau agenda kwesiba okubwa MP mugenda kulya funding abafundings oyo lube bayiga abadde bafundinga sebamala ne mission ya mujja kulya Anita Amongi byange byogera kati ngomusiza agule siyani mubitegedde bulungi nnyo kati na wali okuleno kombe so mutegedde bulungi nnyo out of the war kati mutegedde Anita Mau muntu wa Saleh no both babagala Mau yabajja nga speaker bwabataze both ajja kujja kati bano PPF ne DF
bano bantu banita Amongi kubanga alina presidential ambitions ezo nazo mujja ziwulirako bulungi nnyo kati ekyo nga mukimaze era mission yabina ebina byonna Kyagulanyi bamaze obyambula mission yabwe si yakujjako Museveni mpuliriza after Robert Kyagulanyi Ssentamu exposed opposition agents of Museveni and Salim Saleh. Now all of them, they have turned the gun against Robert Kyagulanyi Ssentamu jointly. Oluvanyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku exposing opposition hiyo nati ekulira Museveni. Bonne mundu bazijja ku Museveni bazitunulizani bazitunuliza Kyagulanyi. Nebo badde tosuubira nti basobola okwogera ekigambo ekikyamu ku Kyagulanyi batandise. Kankuwe evidence. Bwe nabadde njogera ku Salim Saleh okuba nti amataka g'omu Kampala gonna gabiwadde adde ageegaanye. Mujjukira bulungi nnyo nti mu Lusanja Museveni yakwata katoki n'akubira Salim Saleh ng'amubuuza ettaka lino. Salim Saleh bwe yagaana okukwata essimu. Salim Saleh weegaana ettaka ly'Olusanja sigwa litwala. Salim Saleh weegaana ettaka ly'Ekiteezi nsi siriryo. Weegaana ettaka ly'Omundeba nti siriryo. Weegaana ettaka okuva e Busega mpaka ku makubo gombi okuli Lubide Lubaga ne Lumundeba okuyingira Kampala nti zo ne properties ziriko sizo n'amakubo amala. Salim Saleh oyinza okwegaana. Kati nabwo nadde njogera ku properties Salim Saleh n'amataka gaye nayogedde ku musajja gwe bayita Yusufu Nsibambi yali akola mu KCC Land Board era n'agenda n'ayingira mu FDC gy'abadde kubanga wabula yabadde ku CBS nayogera ekigambo ekyobusiwu. Njagala mujjukire president ng'ali mu kuba campaign mu Mawokota yayimirira nako kadala ko musajjo n'amutera ebigambo bantu bamulonda eyali ku campaign enza. Njagala wandikawo no comment nga sindagenda ku kintu kya Yusufu Nsibambi ono. Njagala wandikawo comment oba president teyakola laali mu constituency ya Yusufu Nsibambi. Abadde mu struggling for the 5 years. Abadde nga mugobera laali bwezali 221. Njagala mungambe nti president teyayimirira ku campaign, teyayimirira mu constituency ya Yusufu Nsibambi n'amukubira campaign. N'abalina video muzinzirize kubanga kati si kyakubanza amasimu n'essimu yange ne studio phone ne yafudde no banayi bategeeza simu yaffe ya studio yafudde. Ne njagala abadde bagobera campaign ya 2020, 2009, 2020, 2021 abaaliwo president ya campaign irako Yusufu Nsibambi. Oba anyige manyi wantonda atasala omugambo. Yusufu Nsibambi ye munnababufuzi asala omugambo tayagala mwogerako mubbi wa ttaka. Yefuula well and good laale mwazirabako yaliko. Ulira bwe yabadde ku CBS bwe yayogedde oyo kokakasa abantu ba ulira bwe yayadde ku CBS bwe yayogedde naye ate webaza Katonda mu bintu byagenza okwogera n'ebyola ng'olaba ensobi tetwazikola ffe abamu okutambula nga bwe twatambula. So bwe tuwulira ewana Medi n'osanga abantu ono babadde atukulira nga bo balaba buli kiteetaagisa mu nkyukakyuka gye balimu nga bo balaba ganuupu nnyo n'okusinga olumu oseka. Kakati obuzibu bwe tulina wana Medi bwe njagala ogendako okubanga ebisinga obudde buza okutubula ng'ate abakulu mu studio bangi. Ffe benyi ku myaka gino obuzibu bwendaba naddala wano mu Buganda ebyobufuzi si byangu ebyobufuzi Medi si byangu. Lwaki si byangu? Nti bannaffe abamu betubeera nabo mu nkyukakyuka abasinga obungi ebirozo byabwe si bya nkyukakyuka abasinga obungi. Naye ebyobufuzi ebyajja Museveni byakola bino ebirimu ekiyaaye ekizibu. Kakati kizibu okumanya kikyolimu nti gwe oyagala kujja kuzanya akazanyo ke nagamba mugusya muntu nga ze ne muganda naawe oli akazanyo ka tenisi. Abazanya tenisi
tennis omuzanyo guno ogwokuba akapiira ne kagenda ng'olina raketi ng'okutte akatimba ova wakanga ne stokisi njeru ziriko n'obuntu obwa bulaka n'engatto yonna njeru bagikubye n'eddagala kati ogenda okuuka wali ne baganja twakyusizaamu tugenda kuzanya ragibe nga ne ragibe omumanyi ragibe wakwevulungula mu ttaka kakati gwaze n'abuntu bweru oli owa ragibe ayambadde n'ebikwagulo amaaso galabira mu katimba kati n'alyoka kuba pu n'ogweri baganja ono yanoonya eki kakati kyetulimu ffe tuzze abamu endowooza zaffe okuva gye twabeereyo nga tukola mu byamateeka ng'okiwayogedde ng'olowooza mugize kuzanya tenisi bannammwe bwe muli nabo mu ttiimu bonna muba ragibe kakati olimu gwoze tenisi bw'oddeeka nga baga ttiimu teyaweze oli awangulidde awo nga atutta obugobaga tazanye nakuzanya nogala katugende mu alright akatambi kawanvumu Yusufu Nsibambi obadde munnamateeka emakerere ng'osomesa amateeka era ng'okola mu KCC Land Board ebyobufuzi wakabijjamu wano jjojuzi bwe mukozesa emitwe egyammwe nga temujaziseeko olumu mulowooza nti abantu basiro towagirangako opposition togibeerangamu ate towagirangako Kyagulanyi ye yakuwagira kyekisookera ddala ekyokubiri njala kutegeeza oba oyagala oba toyagala Uganda egenda kukyuka. Your presence in politics in Uganda doesn't appear anywhere.